It is always so funny to hear this and that. Finally, people that wish to end in tears, maybe I think they're happy. Rema says she needs peace of mind. She's tired of being stressed over nothing. If being in a relationship is hectic and it costs happiness, then she will move out of it and she starts a new life. Of course, tulaba incident eno egenda mu maaso nti Rema yasaze okuba nti pulling down all the pictures she had with Dr. Hamza Ssebunya on social media accounts, and still people say, and the rumors are saying that the account was hacked, whether according to inside news ku mawulire agali mundaawo getugezaako okuba nti tufuna galaga nti oba olyawo Rema n'amakula yes agalaga nti Rema n'amakula n'omwami tebali bulungi oluvannyuma lw'okuba nti bakwata ssente ne bagula eddwaliro ejjinja. Rema alina weakness ennyo ebiseera ebisinga nti even bwe yakwata ssente n'agattako ne bagula ne Edisa Musuuza nyumba ey'Esseguku. Of course Musuuza she used that as an advantage of maybe starting disrespecting her. He thinks Rema will not even get out of the relationship and might be enough no muntu omulala because she was already committed there. Then after buying the Jinja Hospital with Dr. Hamza Ssebunya, it seemed ebintu bibadde tebitambula bulungi. The relationship has been has started being stressful, and still Rema ye ayagala kuba nti afuna mirembe gye ng'omukyala. However much mukwano gwe amanyikiddwa nga Namulondo Evelyn yagenze maaso n'okuba nti afumbirwa, abangi gwe basongamu olunywe nti oba oliawo alina kyamanye ku kutabula relationship ya Rema ne Dr. Hamza. Ajjukira nti Namulondo yali key factor mu kwawukana kwa Kenzo ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula. Rumors zavaayo ne zitugamba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Namulondo yagenda mu maaso n'okuba nti ayagalako Kenzo, era mu kuba nti amwagalako Kenzo n'amugulirayo emmotoka n'ebisigaddewo bingi byagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Still Kenzo n'awoninga Rema about that same woman, but Rema couldn't keep a deaf ear about it. Yagenda mu maaso n'okuba nti abiwuliriza n'okumuyingira paka obufumbo bwe bwagenda mu maaso n'okuba nti busaanawo. Tulaba in even this relationship oba oliawo Namulondo yagenda mu maaso n'okuba nti alinamu omukono nga ali so close and tight to Rema and Dr. Hamza. Still obufumbo buno buyinza okuba nti bugenda kuba nti bugaana mpola mpola, tetumanyi lwaki bugenda mu maaso n'okuba nti bugaana, naye tulaba ebigenda mu maaso nti si birungi. Awo nno bwenkusabira okwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boya Maksudi Junior. Nkwebaza nnyo wenna atambula nange okumala ebbanga lyonna mune Uganda ali mu Uganda ne bweru w'eggwanga. Wetwogera twetaaga okusabira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula kubanga obufumbo bwandisaanawo. Rema agenda mu maaso n'okugamba abantu n'eggwanga lyonna nti as long as ekintu kyonna kigenda kuba kikosa eddembe lye n'obulamu bwe, tasobola kuba nti asigala akibeeramu. Ate nga tulaba ebifaananyi yasobola okuba nti abiritinga ku social media platforms ez'enjawulo bye balimu ne Dr. Hamza Ssebunya. Kapa eno yagenda mu maaso n'okuwa abantu essuubi nti it may work out, kubanga era abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti getting inspired out of this couple. As we talk, apparently the couple is normal. And now abalala bagamba nti oba oliawo Rema ayagala kuyingiza musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya mu showbiz, and we may watch Zari Hassan, Diamond Platinum, Dangote blabla nga oba oliawo Rema afuuse Diamond Platinum, oba Kim Kardashian and Kanye West ng'omukulu nti ayagala okuba nti akola Rema n'amakula. Apparently things are not moving on well, and kitegeeza okuba nti oba oliawo Rema ekintu yakitadde. Tetumanyi oba Dr. ajja kuddamu okuwasa omukyalo omulala kubanga ono abadde nga wakusatu. Things are not moving well on his side.
Anyway, let's wait and see. Naye nga wetwogerera Rema agambye nti ayagala kuba nti akita anoonye awali emirembe, era avudde n'agamba nti okubeera mu bufumbo bwonna si musango era si busibe, as long as obufumbo bwe yalimu bumuwa emirembe ajja kubeeramu. Ekintu kyonna ekitagenda kumuwa mirembe, relationship yonna etagenda kumuwa mirembe ajja agenda mu maaso n'okuba nti agisuulawo. What is your take about this? Osubira Rema akola kirungi. Rema ne Dr. Mza Sebunya batuzanya kabadde oba nedda, bwe kibanga Rema ayagala kutambulamu. What is next for Rema? Sosi ategenda kumutwala etya, era lwaki osubira Rema yasobodde okuba nti atambulamu? Owagira Rema ekyokubuuka mu relationship eno n'agenda mu ndala oba nedda? Ngenda kusaba opinion yo mu comment section, then tusobole okuba nti tutambula ffenna mpolampola. Bampitatambi kimisalo lwekibwa Maxod Junior, nkusabe nkome wano then nkomewo, naye kola ensonga enkulu gwe nampuliriza agenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga, tutambule ffenna mpolampola. Bye bye.